Busra mu Dallas n'abalala abatanaba kukwatibwa nga 15 mwezi ogw'omusanvu awo Esokona ku kkubo erya Jijjaro wano mu makkati ga Kampala mwakozesa amaanyi okunyaga Joish Keshav laptop bag eyalimu laptop ya kika kya HP n'essente 15,000 ne charger ne mouse era byonna byali bivaamu $2,500,000 era bwe mwamaliriza okunyaga akaseera ako mwali mulina ebintu by'okulwaniza nga ebiringa panga emwali kulina. So this password will be remanded till 21st of August 2024. It's 9 a.m. information. What is it? You have a right to apply for bail in the High Court. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.